kwe nonno iwali abakanga Dr. Rume Bayiga twagala kuddayo tubeere nga tulaba bwazibidde olunaku lw'eggulo kiki ekyagenze maaso n'okubanga kiba mu bitundu eyo n'olunaku olwaliro embeera ekedde efaanana etya katugendeko musisi waffe abeeko byatutuusaako oba olyawo tujja kudda tandikirawo. Abantu ab'enjawulo bongedde okujja okwewandiisa wano ku disitulikiti e Buyikwe era nga mu bano abazze kuli ne mukyala Harriet Nakabirwa Kimyanso. Ono nno yavuganya mu kamyufu k'ekibiina ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno n'awangulwa Honorable Diana Mutasingwa, naye agamba nti kali akawo tekalimu bwenkanya, kye kimu ku kimukomezaawo abantu basalewo, kkooti y'abantu esalewo balabe ani mu basabo ne bannyabo amannya Nakabirwa Harriet Kimyanso. Nina essanyu nti olwaleero mbadde nominated ku kifo kya Woman Member of Parliament. Navuganya mu kamyufu naye akamyufu kaffe tekatambula bulungi, nenekubira omulanga eri tribunal eya NRM. Tribunal nebanga teyatuyamba, yatuwa lipooti eryawo eri fake. Nenekubira omulanga nengende ewa Katikkiro Peter Mayiga nendoopa. Era basabo ne bannyabo nina obuvumu tinyimiridde wano nga Buyikwe nze eddoboozi lya Buyikwe. Ensonga esooka ekineesa okwesimbawo ekifo ky'abakyala tunyigiriziddwa nnyo olw'ensonga omubaka gwe twalonda tavangamu na kigambo na kimu. Gano mawulire njagala buli omu agawulire, tateesangayo kigambo kankati akimaki mu palamenti. Ensonga endala okulimbalimba abavubuka nga talina bigendererwa kubawa busente obutayamba muntu wa bulijjo. Mu balala abeewandisiza mwe muli Lukanga Musanje akwatidde ekibiina ky'NUP Bendera mu Njeru Municipality. Ono yaze ne yeewandiisa era mu bino mu byaweze okutereeza mwe muli okulaba nga atuusa eddoboozi y'abannanjeru eryagamba nti libadde ekitiibwa kyabwe ekyagwa. Ebintu bye ngenda okukolera bannanjeru ntoko natandika ddo biteekateeka mu nkola butya bwe ngenda okukolera bannanjeru. Natandika nabagulira ambulensi kati batambula banneebaza bwebaza. Banneebaza bwebaza kuwangula ki Kalulu omukwano bandaze mungi nnyo. Nina essuubi nti ngenda kukolera bannanjeru ebyannaggwano. Ekintu kyenzudde ennyo nti ebyobulamu mu Njeru Municipality byetaaga okuteekako omulaka, byetaaga okuteekako essira. Nkizudde nti ambulensi emu gye tulina temala. Bannanjeru mbasuubiza bwe tunaamala okulayira ngenda kugula ambulensi 3. Buli division ya Njeru Municipality ebeeremu nga ambulensi, ebyobulamu tubiseeko nnyo omulaka. Bannanjeru mbasuubiza nti ngenda kugula ekimotoka ky'amazzi. Ekimotoka ky'amazzi tulina obuzibu bw'amazzi mu Njeru Municipality. Bino byonna nno mbisuubiza MPC yalina obbikola. Naye ate tunaakola ki nga gavumenti yeyina obbikola terina kyekoze. Kati Njeru eronda taata waayo agenda okugibudaabuda, agenda okulabirira baganda be, agenda okulabirira bamaama, agenda okulabirira bajjajja. Yono Musanje Moses Lukanga bannanjeru gwe basazeewo. Mu balala abeewandisiza mwe muli omubaka wa Njeru Municipality Jimmy Lwanga. Ono nno yali muna NUP n'asala eddiro n'adda mu kibiina kya NRM bwe yeesogga ekisinde kya PLU era yagenda atambuza enjiri ya General Muhoozi mu bendobendo ly'emukono lyonna Nampala waalyo alikulira. Ono nno agamba nti byakozeeko Tomooni agenda kwongera okuyunga munisipaali y'Enjeru ne gavumenti eya wakati nga agisakira kuba kati atuuka ku lwaliro, atuuka mu kisenge. Jimmy Lwanga nga nnyonnyola. Njeru basuubire nti Njeru ngenda kugiteeka ku mmeeza oba ku national cake ng'era bwe mbadde nkola. Kuba 2026 tugenda kulonda General Museveni nga president waffe. General Museveni agenda kuwa president waffe addako General Muhoozi Kainerugaba bwa vice president. Era nga Njeru nga coordinator wa PLU kuleta mukono. The transition already Njeru nagibateeka mudda. Government eriko mwetuli neddako mutukola ki? Mwetuli. Okusomoozebwa kwokka kwe tusanze candidate y'omu owa NUP yagwa ku fulaga ya NUP nga yabbye akabonero kaffe aka radio Mukulunja Hassan. Ate akikoze mu bugenderevu naye ng'abawanguzi era tulonze akabonero akalala ak'omupiira. Era nkimanyi tugenda kola ki? Tugenda kawangula. NRM woyi! General Museveni woyi! General Muhoozi woyi! Winning woyi!
Richard Bwogere Senteza wamaliriza okwewandiisa agenze butereevu ku Wagadugu Stadium Kibuga Lugazi gyakubye olukungaana lw'egaggadde olusombodde Namungi w'omuntu. Ono nno n'abasuubiza nga wagenda okukola ku bizibu byabwe atuuse eddoboozi lya Lugazi Municipality mu Parliament kubanga ye munnamateeka ajjudde asobola okubanga abasakira saako n'okuteesa kubanga ekifo kino kibaddemu omuntu nga tasobola kuvaamu yadde mwasi. Senteza ng'annyonnyola obuteebalira okuteesa n'okubaga amateeka kubanga gwe mulimu gwe nasomerera era amangu ddala nga nakatuuka mu Parliament tugenda kutandikawo wano office egenda okubaweereza legal services ez'enjawulo okugeza tugenda baweerereza tuteekeyo balooyazi ab'enjawulo bajje babaweereza emisango egy'enjawulo nga temusasudde nga tubawa legal aid. Seki kyokka basaba ne bannyabo meeya Dewa akyogedde nti Okay, byebyo nno ebiri ebuyikwe munanga tulabe twagadde okubanga tukutuusaako ate obaolya oyongera okubanga obitegeera. Kakati nojala kukomawo ko wano Kyaddondo tugendeko mu bitundu eby'enti na muganda waffe Dennis Ntege waali nga n'olunaku olw'eggulo bwedda bwakwa ebiri awo wano nno